Museveni agamba nti waliwo ennyonyi y'Amerika eyajja netandika okumubega ng'ebega okuva Entebbe negenda nebega mu bizinga Essese negenda nebega eno mu Barracks eno kusaidize nebega Bombo negenda nebega Nakasongola nayingirako ne Kongo era mubeze nnyo atidde kati mubadde temumanyi lwaki kino weekiri. Of course alina okwogera okulaba nti atya naye entabo yavudde ku kino era tebannakibagamba okusinziira ku mbeera nga bweri. Eggwanga lya Kenya mu butongole lirina banka lirimu ku mawanga ga Afrika amatono ennyo agalina banka enkulu eya Amerika nga balina ettabi lya banka eyo mu Amerika mu Nairobi. Era gyevuddeyo katono lyateekebwa eggwanga lya Kenya lyateekebwa mu ba-members teribadde NATO member ne lyateekebwamu oluvannyuma era ne balikkiriza amawanga gonna ageegattira mu NATO ne gakkiriza nti gagenda teekawo okwegezesaamu okw'enkizo omwaka ogujja era nga kutandika gugenda tandika ngenda basomera bulungi nnyo. Message esoma bweti: The newest major non-NATO ally Kenya, US begin planning justify code 2025. Message bwesoma. Kanji basomere musoke mutegere lwaki ono omwami akoze eki lwaki atidde kodi bwete bwesoma wamugira bulungi nnyo kodi bwete bwesoma. Kati kamba somere bwete Vicenzo, Italia. The initial planning event IPE for exercise justifying a code 2025 in bracket JA25 took place from June 20th 13th stage 4 multinational military exercise scheduled for February 10th to 21st 2025 in Kenya. This crucial event brought together a diverse delegation including representatives from Kenya Air Force, Navy, Army to collaborate strategically and logistically aspects of the upcoming exercise. The planning events come less than a month after US President Joe Biden named Kenya a major non-NATO ally, the first in sub-Sahara desert. JA25 is posed to be significant military exercise aimed at enhancing the cooperation and interoperation among the participant nations. Event in Venice focus on the fine-tuning the operation framework during all that participant forces prepared for the challenges ahead. This year exercise will prominently feature the multinational field training exercise at the counter insurgency terrorism and stability operations center CITSO in Nyakiki, Kenya. So kati mu bufunze amawanga ga NATO gonna gagenda teekawo okwegezesaamu mu ggwanga lya Kenya okwegezesaamu. Kati mu kwegezesaamu kuno ko bagenda okukoza bale ensi zonna zireeta ebyokulwanyisa eziri mu NATO ne zibiteeka e Kenya ne bakola kye tuyita NATO drill okwegezesaamu. Kati duliru yesinza okuleeta obuzibu kati ono kwe kupapala nti bamusindikidde ennyonyi esooka egenda ekette naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyekiriwa ekikulu kyekino omwami oyo bw'olaba atandise okupapala manya nti ye kennyini ekigenda mu maaso akimanyi. Baaliko si basiru bamumanyi bulungi nnyo. Lwaki bamumanyi? Mu 1987 nga wakayita omwaka gumu yagenda mu ggwanga lya Amerika n'asinkana omukulembeze eyaliko President Reagan. Omanyi omwami ono bwe yagamba Reagan
Mr. President, I started fighting Gaddafi before you started. Right? I started fighting Gaddafi before you started. Museveni yagamba President Gani nti yatandika okulwanyisa Gaddafi nga Amerika tennamulwanyisa. Bino yabyogera mu 1997 mu ggwanga lya Amerika nga asinkanye President Ronald Reagan. Namuga yatandika okulwanyisa Gaddafi nga Amerika tennakola kitennamutandika mulwanyisa. Kaakano si byange. Mr. President, I started fighting Gaddafi before you started. Right? I started fighting Gaddafi before you started. Kati okalyadda kaddadda envunyu ogirira mu katiko n'ekulinda mu kofi. Kati Museveni wonna wooli. Ffe tetulina buzibu naawe. Buli kyoyagala kikole. Remember, tubadde nga tujja tukola video wano nga tulaga amawanga gano nti okulagana ne amambuka ga Korea, okulagana etteeka munda, okulagana ne China. Nga tokimanyi nnyo nti Uganda yali ekuumiddwa eggwanga lya Bungereza ne Kenya bwetyo. Kati ate ng'ensi zino ziyina ebigendera byazo mu nsi eza East Africa. Kati gwe noyagala ensi zino eza East Africa oziweyo eri mu bliki ate omale Uganda ogiteeke mu bliki nayo ogiteekemu ate otandika okukolagana abantu abatunda ebyokulwanyisa ebizisa byalo. Kubanga Nakasongola gyebiri ne Kaluma Walune n'entukuze mwasimeeyo ku damu ye Kaluma ne muzimu mpitirivu nnyo tunnels nga ne mbitundu bye mu bizinga by'essese naye mwakolerayo nuclear mu birina gwe tulowooza nti balina information ekwata kuli kimu bakimanyi bulungi n'ekyopulaninga. So kyekyo ekyokubiri nga nfundikirako eyo ensonga mutegere wakyo nabadde apapala nti NATO for the first time mu East ne Central Africa egenda kukolerayo drill. NATO drill mugimanyi ebera exercise yakugesa byakulwanyisa. Ekigendera kyabwe nze naawe sikimanyi gwe kitegere nti NATO drill egenda kukolebwa mu mwaka ogujja Kenya. Ekyo mukima kitegeeza okukola drill. Ate drill bazikozesa babayegezamu okukola kiki bagenda okukola gye bujjako. Ebisigadde ala yamanyi amukwateko. Ekyokubiri, gwe Munnayuganda ali eyo saagala lunaku na lumu oddemu kulowooza nti waliwo ekigambo kye bayita East Africa tekiriiwo. Munnayuganda aliwo saagala olowooze nti waliwo ekigambo kye bayita East African Federation tekiriiwo. Nga Mosjose akyafutubadde ku ntebe eyo tewaliwo ekigambo kye bayita East Africa Federation tekiriiwo. Lwaki? East Africa yalema from day one yalema bazungu giteekawo yagaana. Museveni tasobola giteekwa kubanga alina personal interest. Ekyokubiri, East African countries zemumanyiko entonde essatu buli muntu alina interest ezize n'ebigendero bibye tebisobola kubeerawo. Yensonga lwaki nti bw'ogenda Tanzania ebiriyo birala, bw'ojja Uganda ebiriyo birala, n'ebiri e Kenya birala, kyovola ati ne passport zaffe ziri awo nagalaale, endagamuntu ziri nagalaale, abasubuzi bali nagalaale, amateeka gali nagalaale. Kati okutegeezaako ekitone nnyo. Bw'oba oyagala kutegeera nti East Africa teriiwo, buuza abasuubuzi. Bw'oba oyagala kutegeera nti East Africa teriiwo, buuza enfuga ey'amateeka n'ebiragiro. Mu Kenya bakyusa obukulembeze, e Tanzania bakyusa obukulembeze, e Uganda kufuga mpaka kuwulira bubi. Ompulira bulungi nnyo kitegeeza tebisobola kukola. Ekirala kye tuyita federation oba union, ensi ziba zikwatagana mu mateeka, mu nsuubulagana, mu byobufuzi. Mu East Africa tekiriyo, tekisoboka. Abeera mu European Union mujja kuwa abantu bano example nti ensi kasite bange eri mu Schengen bali mu European Union amateeka gaazo gakwatagalira ddala era buli kimu kitambula bulungi nnyo. Mu Uganda oba mu Africa tekiriyo. So teriyo, East Africa teriyo. Yensonga lwaki nti Kenya identification zaabwe, national identification teziggwako. E Tanzania national identification teziggwako, aziwero ne Rwanda. Mu Uganda ezammwe ziggwako. Yensonga lwaki bagambye nti teri Munnayuganda agenda kuddamu kusaalimbira mu ggwangiro nga talina passport. Endagamuntu tezikyakola. Kitegeeza ki? There is no East Africa Federation. Tetuyina single currency teriiwo.
Tetulina judicial system nga East Africa ngekola teriiwo. Tuba tulina ki? Nkubuuza mulina ki? Tetulina common market teriiwo, mba mulina ki? So, olitaddawo n'akugamba nti mulina East African Federation oba Union teriiwo, nfuwe fufu tekiriiwo. Just kwebuzaabuza nga bafuka banaaba tekiriiwo. Muza mukitegedde bulungi nnyo. Kati tutandikidde wa wanjala tutandika video eno buterevu bwayo. Ndoza katandikire wano. Ka student mwenna abadde ku social media ewiiki ewedde n'eno yonna. Buli video ebadde ku social media obadde ogiwa obwongo n'ogitambulirako n'ogiwulira bulungi nnyo. Ngenda kukola kasitole kano ne kajja kwetaaga okuba nga laamuwa akola bulungi nnyo n'okwetegereza bulungi nnyo. Nnaku z'omwezi linnya ogw'Ekkumi mwaka 2022. Alright. Mujjukira Sobi nti baamutta, si bwe kiri? Mujjukira nti Sobi yafa? Yes. Baani abatta Sobi? Njagala wano kati omuntu ng'obwongo bukola. Sobi mujjukira nti yafa? Yes. Baani abaamutta? Waliwo ekibuuzo. Yali group y'abayaaye, yali gange yatta Sobi under the influence of CMY ne ISO. Mumpulya bulungi nnyo. Eyo group mugimanyi, teryagimanyi. Wabula kasitole ke ngenda obbasomesa mugenda kutegeera group eyo yaani. Kuganga ezigenda maaso mu Kampala zonna ezisinga obungi n'abazikulira bakolera gavumenti era be bakola mu safe house okutulugunya n'okutta bakomredi baffe n'okuwamba. Era bafuna tageti z'abantu abatumiddwa okubakwata ne babatta. Mukitegeddeko nti wiiki eno ennyini gyetutandise nerewedde baata group 2 ez'abantu. Mumpulya bulungi nnyo, baata group 2 ez'abantu. Wabula njagala muddemu statement zonna ezaakolebwa group ezo onokoleremu statement gye bayita nti nze ndi machinery. Mu statement zonna ezaakolebwa group nnoonyezaamu akagaka oli we yagambira nti ye machinery. Genda onoonye mu statement zonna ezaakolebwa wiiki ewedde nga batadde group ezo onoonyeemu oli akola statement gye bayita machinery nti ye machinery. Kati ogenda kufuna ansa yonna nga obadde ogyagala. Era webuze ekigambo kye bayita machinery genda ku ssimu yo okinoonyereza ojja kufuna ansa. State mutegedde bulungi nnyo bamutegedde. Nkugambe gwe obwongo bukwata kitono tojja kutegeera video eno. Tojja kutegeera video eno naye nga ngezezzaako nnyo okutegeeza ebintu bino bitegeere. Genda onoonye mu statement emu omuntu yagambira nti ye machinery ku ki? Era onoonye ekiga kye bayita machinery akola mulimu ki? Lwojja otegeera. Ebisigadde mwenoonye mukozese obwongo bwammwe. Oli wagamba nti ye machinery. Olyoka okitegeera. Era mujja tegeera ani yatta Sobi. Era Sobi bwe yafa ani akola emirimu gya Sobi.
Sobi we yafa ani akola emirimu gya Sobi. Manyi mmula ebintu bino birabyamu ango ndala nnyo. Sobi we yafa ani amutta ani akola emirimu gya Sobi. Ani yatta Sobi. Era after Sobi ani akola emirimu gya Sobi. Emirimu gino bagikola ddi? Ojja otegeera. Nga mutegedde bulungi nnyo wantu, mutegedde bulungi nnyo. Ako nako kavuddeko. Tugenze ku nsonga endala. Ensonga z'ekitavu kya Uganda, Bank of Uganda. Uganda zabo nga siggo musima. Omwami ono yagambye bw'ati. Oba agamba bw'ati. Yaluwa. That will make this economy going behind. I want to assure you people and assure the country the economy is now on. Yabagamba genda bawa assurance nga economy etambula etya. Na economy etambula bweti. Sabiti ewedde amawulire gasasanira emikutu gy'ebyempuliziganya nga bwe waliwo ensimbi obuwumbi 6 ezaali zibbiddwa mu banka enkulu nga ne gyebuli eno abeenyigira mu kikolwa kino tebamanyiddwako mayitire. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija amakya ga leero naye avuddemu eddoboozi ku nsonga eno n'ategeeza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso wabula nga n'asangibwa nga yeenyigira mu bikolwa bino wakukangavvulwa. What do things which are who are stealing money from government, including even those who are in the government? Didn't you hear me when I was telling the president in Corona? You heard me? Did you hear me? Yes. There are bad elements in society, and that one it is difficult to wipe out. The best we can do, we can investigate them, and if we find that they have erred, then you arrest them and take them. All right, Mr. Matako Kashaija. Oh, sorry. Mr. Matia Kashaija, the finance minister, how are you? Let me hope you are doing fine. First and foremost, before you annihilate each and every thing you're talking about Bank of Uganda, first arrest your boss Museveni. If you have guts or powers to arrest, first arrest Museveni, go and arrest everyone in the Bank of Uganda, and you arrest yourself. Matia Kashaija, arrest your boss Museveni, arrest all the staffs of Bank of Uganda, and yourself. Cover the kwanjula. Tebakulya sente wadde n'ekinusu. Eno information nze nagitandika era kangimaliriza olwaleero. Teri TV, kebe radio, kabere bloga yafuluma information eno nalinze. Kasoke mbezeyoko. Museveni ne banne okujja bajja babba. Nga bamenya banka, bakuba emmotoka za banka, babba microfinance, babba ebimba by'emmwanyi bali mu nsiko. Kati baatuuka bali mu gavumenti balina kubba bubbi kye basobola. Okay? Awo tuvuddewo. Ebintu ebimu tebifuluma mu mawulire era basasula amawulire butabifulumya.
Yoseri tibahabulwa rutabayisirwa mutabani wa kale kyensi yeta muzeyizede nsanga bisibe na nyini kabuyonje tambula. Buli nsi alinayo agent we ngali well off financially atenga na batuze. Buli nsi Yoseri alinayo agent we ngali well off financially nga n'obutuze babulina mu nsezo. Nga akaunti ne beguddeko akakadde ka dola bukadde wa dola 10 teri nduwe kuba mu nseyo nti sente nyingi no. Mufunye bulungi kati. Musekaji. Mwara kona vibe yange. Buli nsi Museveni alinayo agent we gwe yateekayo ng'alina obutuuze bakola ne business ennene nga sente bezigwa ka account ezo tebeewuunya. Buli muntu azabba sente mu gavumenti n'adduka sente ezo batazibbye nti azibbye bubbi no baba mugambye fuluma n'omunyago ogwo ogenda oguteeka ewantu ogwo investing muddeyo mu history kubanga Bogama nebya kutaga yabba sena afuna 1.5 billion yazisa ku kisaawe ki total nonsense. Buli abadde ajja bba sente zonna Museveni abamwana abamuauthorizinze okujja okubba sente ezo. Kati mumpulize bulungi. Museveni afunye obuzibu ne wola batambula serebo mu kisaati kyekyeru ng'azunga eggwanga lyonna sigamba nti ebyokukola tabirina. Ebyokukola birina naye Polisi mulimbuli mawa amaaso gamutwakadde n'ekyokuzaako takimanyi. Takyasobola kubeera mu nju nga tatambudde kati. Buli kitundu ajja kulambula mu kitundu kyonna ekyeggwanga mujja mulyako ne mu nyanga ettanda ng'atuuseeyo. Pressure. Tafunangako kye bayita resistance mu bulamu bwe nga gye mutaddewo since elections wezaga 2021. Aspendinze sente to neutralize people power nope. Local na international era effect somehow mujiraba netu kyalemeddeko mpaka kuwulira bubi. Sente zayaka spending bukyanga kyagulanya jja ne ba bloggers aba national platform okujja zidda bolinga emyaka 15 ejja political career ye jabaddemu ng'azikozesa. Nkidda mugendo kinonyerezeeko sente Museveni ziyaka kozesa okuva mu 2021 nga tumazaaka n'okutuuka olwewe enjogerera zidda bolinga emyaka 10 ebisanja bisatu ebya campaign ziwedde ng'ate akyazifulumya mpaka nga tuuse mu kalulu akaddako kati alina kubeera ku pressure. Kati kambaddizeeyo kati Museveni akimanyi nti bazungu bamugamba togeza naye ate emputwa ina nyingi nnyo. Didigi bamugamba soko omulemu tojja kusobola Kyagulanyi linnamba nnene ono yalina okujja. Balese mpuga de mapuga mukubye mujje mu layini. Balese Salonga Mulenge ejja mukubye mujje mu layini. Kati tebalaba omuntu yenna. Kyovana ne bali bazukusiza. Omanyi bazubadde bazukusiza omulambo gwe Kasangati gudde. Kye mwakoze omulambo gwe Kasangati. Enkuka ekikola bazukulu baayo. Mwakubye omulambo. Gulina mukomera gwewuunya abantu bagukoowa. Kati omulambo gwe Kasangati guli mukomera guli awo gutudde gwewuunya kiki kyabadde mu nsi abantu bagukyawa. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi. Kati ye kennyini yayagala nje naye ate waliwo ekibuuzo agenda kikola atya kubanga amateeka gamukwata mu gatojja kwesimbawo yagamba gwenda kwesimbawo. Kati ekituufu kiri luddawa banoonya ssente ez'okutandika okugula okuwa opposition okutandika okufokasinga okukuba Kyagulanyi. Yensonga lwaki mulaba bano ba Mukaaku bamabikke buli lunaku ku ofisi buli lunaku on daily basis balina function nga boogera ku kigambo kimu Kyagulanyi nope, Kyagulanyi nope, Kyagulanyi nope on a daily basis. Lwaki sente zaafuluma naye Sitaani ayina effujjo bw'alaba ayidde gwagoberera. Wano nkyabalukira lugero batukire ku kyembadde mbagamba. Mabikke omugenzi Sebana yamukolimira amugamba nti gwe ne bw'olikolota tolina solifuuka ky'oyagala kufuuka n'amukolimira.
ono mukaaku ye mufuwa jjo beebo those are political failures n'abalala kati badde bazuukusa Besigye ne mukubirawo n'afiirawo ekiri mu kirekaawo kati banoonya ssente ze bagenda okuwa opposition etandika okuba nti erumba Kyagulanyi nga tekifokasinga ku Museveni. Nkiddamu genda otunuulire opposition yonna tefokasinze ku Museveni, efokasinze ku national platform ne Kyagulanyi. Abantu abo ebintu ebyo opposition yonna tefokasinze ku Museveni, efokasinze ku Robert Kyagulanyi Center ne national unity platform yonna. Tewali mulala. Lwaki? Kyagulanyi yali mu entebe oba yali mu ntebe ekololo Nakasero si yali mu ntebe agibba. Lwaki yagibba ate go bamuleka ani batunuulira atagibanja? Kitegeeza wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Bano gye bakoma okulumba Robert Kyagulanyi Center mu kiwa ekifaananyi bannayuganda nti lindako kati ate mwenna lwaki mulwanyisa Kyagulanyi ate avuganya Museveni? Era kambategeeze mbadde saagala kyogera mpuuga togeza n'ojjayo ekisaati kyo ng'ogenda kwesimba okuba president otawaana. Lukwago togeza n'ojjayo ekisaati kyo ng'ogenda kwesimba okuba president otegana. Namwe ba MP mwenna temutegana, abantu bagenda bakuba. Kino mbabuuliddeko ky'abantu bagenda bakuba kubanga bategedde. Buli lwe mulumba Kyagulanyi ensi esirikana nga kiki ekigenda maaso waliwo ekikyamu. Kino kibabbiddeko bagenda bakuba ensi bagenda bakuba. Kino nze kyama nkibabuuliddeko. Temugeza musimu mugenda kwesimbawo mwenna mubiveeko kubanga ensi yakooye. Okusirika si busiru. Gye mukoma okulwanyisa Kyagulanyi nga yalwanyisa Museveni kitegeeza mukolera Museveni bagenda bakuba. Era mulinde mugenda kuleba n'abafuzi bamukubidde ku lumbe, bamukubidde ku pate, bamukubidde ku mbaga, bagenda bakuba. Ekyo kibabuulidde nga ki? Ng'oyagala okumanya nti abasajja bano basiru. Essaawa zino ate akulira owa NRM kati yakulira ki? Yakulira guli omukutu gwabwe ogw'ekisiro mu busimu bwa party bikozi bitya Kiwanda Ssuubi. Ekyo si kyekikulu kati kambazzeeyo wali. Bank of Uganda tesoose kubbibwa leero. Nkiddamu Bank of Uganda tesoose kubbibwa leero. Mu 2016 nga twolekera akalu Bank of Uganda yabbibwa obuwumbi 10,000. Nkiddamu nga tugenda mu kalulu ka 2016 tekyafuluma ku TV, tekyafuluma mawulire, tekyafuluma wantu wonna. Bank of Uganda bagibbamu obuwumbi 10,000 bibiri nga tugenda mu kalulu. Museveni yali anonya sale zigenda okuba campaign, zagenda okukozesa mu delegates conference, zagenda okuwa Besigye, zagenda okuwa opposition okumuzannyira omuzannyo gwe mu 2016. Bakozesa system y'emu ne transferringa billions 2 nga banaatera okugenda mu delegates conference ne zigenda mpaka Dubai ku akaunti ya agent wa Museveni Dubai. Bwe zituuka Dubai ne zituulako bulungi nnyo ate fane naafu sente zino bazibba ku Friday. Sente zino zibbibwa buli Friday okusinzira ku history ne search gyenkoze. Bank of Uganda bagibba bwe tugenda nga tunaatera okulonda ate bagibba ku Lwakutaano lwokka. Lwaki bagibba Olwokutaano? Kubanga bw'ogibba Olwokutaano katugambe banka zonna zikoma saa 10 oli bw'ayingira mu system n'akola transaction eyo ku ssaawa 10 ne dakiika 45 buli omu abakulozinga fayiro yo kudda waka. Kitegeeza nti abagimaliriza teri agenda kudda mu kutuna mbita byo mpaka Monday. Kati jukira ensi ezimu ku Saturday ne Sunday zikola.
kitegeeza bagenda processinga sente ziri bazijje bazifune ngeno bana agenda okudda mu bitabo bya Bank of Uganda nga sente zagenze. Alina kino kakikujjukize. Teri haka asobola kuyingira mu computer ya Bank of Uganda nga tayinamu insider. Teri mubbi asobola kuyingira mu banka akolera mu bufere oba kubba nga tayina muntu wa munda. Guno mwimba gukoledde munda. So 2016 Bank of Uganda bagibako obukadde 12 ne zigenda mu Dubai kwa account yemu ne zituula. Ne bagamba yose sente tuzitrackings ziri Dubai. Tuogere government ya Dubai sente bazizze. Omanyi yose kiyagamba yabagamba a bygone is a bygone. I don't want problems with those Arab countries, because if we start engaging in economic wars, it will bring problems to my country and my economy. So leave the money to go. Nabagamba mbotagala kwengeginga mu ntalo n'ensi ya Dubai kwezo sente bazikoleki bazireke. Oluvannyuma lw'ennaku 7 agenti we yaddamu na transferinga sente zino ne zigwa ku account ya NRM Secretariat in 2016. Ky'ekintu kyekimu kye bakoze olwaleero. Babie, in fact, tugamba ziri billions okusinzira ku sources zange deep. Tugamba nti ziri billions nkaaga. No, it's not billion nkaaga. Okusinzira kuba insiders ziri mu million 15 eza dola. Ziri million 15 eza dola zibakubye. Fwana zitwala biko mulaba billion zinkaaga ziri million 15 eza dola zibabye. Sente zino bagambye zagenze Japan yo agent we account ko zagudde. Nezagudde Bungereza one agent we. With a small period of time, sente zigenda kuddamu ziwayalingibwe, ziddemu zigwe kwa account zawe za NRM Secretary n'ebitongole bina, ziddemu zikole emirimu gya campaign. Mugenda tandika okola sente zibasitulira mu makutiya mu kiro. Mugenda kola NRM tandika okola conference okutandika okutambula mu nga bagaba sente okugula bye kitagisa okugula kubanga bakimanyi kye bagenda zikozesa. So njala mutegeere nti sente zino zigenda kugwa. NRM ina account mu Equity Bank. Equity Bank yani ya Janet ne banne. Kubanga sente zigenda kukola kukozesa kugula opposition n'okujjamu aba NRM balina mawagale basasule n'ebirala. So nakyo mukitegedde nti mu 2016 nabo batubba sente. Bahakazi bano abakola emirimu gino kuliko aba China, kuliko aba North Korea. Ngera company ekola emirimu gy'okubba bagita Song. Nga bw'oli oluyimba nti Song, company bagita Song ebesinga Kololo yekola emirimu gino nga Museveni bahakazi bakozesa okufera eggwanga n'okulibba okulijja mu sente nga base ziri Kololo. Bano kuliko aba China n'aba North Korea bebakola omulimu guno. Museveni do you copy? Oyinza okoza namusobola okuma information mpaka nasi temujja kuma information. Information is power. Company z'aba China n'aba North Korea bakola omulimu guno with the help of Bank of Uganda staffs and mafia. Lwaki Gobi tannayogera ku nsonga zino? Era lwaki bagenda kukola bw'ogamba nti ogenda kukola investigations, first and foremost oyina kusooka kukwata okuva kwayera mpaka akitinganga Governor Bank of Uganda bonna nobateeka ku sseemwayi nobakuba emboko ku lubuto ne ku matama nga teguli wadde yenyeenya ne baleeta sente zino. Mwana bya trace za sente zino teri gwanga kamba bulina kino mukitegere, teri gwanga liyitibwa ly'abazungu
katugambe Bungereza oba Japan wadde yabasajja ba Asians esobola kukkiriza kukola transaction ya kakadde ka $, ne kateeka ne kayingiza mu nsi yaako nga tewakoze fara investigation nga sente zirikkirire. So this deal was officiated by Museveni himself nga sente ziri officiated by the government of Uganda. Teri nsi esobola kuyingiza mu nsi yayo miliyoni eberemu ya $, neyingira ng'eyingidde buyingizi nga ya muntu. It is impossible. Sente zaze nga zirikkirire ziri officiated. Birungi kwoli, Muhoozi kwoli, Museveni kwoli, Kashaija kwali, buli omu kwali. It was an inside job sende za campaign na ina na direct conference zemugenda okuwa ki zemugenda okuwa aba opposition okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Information injiba nsinzira no kafoma gula matemu erabira otusinzira nga bulijjo. Mutegede mbadiza 2016 bobo ino omuntu akola mu revenue akola mu finance akola mu Bank of Uganda agenda kubuulira biche birawo 2016 sente mekeza biwa zatuuka zitya era zadda zitya era enkola yemu ze sente zimbawamba bazi billions bazalimeko kuzimba ine mu secretariat nakola kini bajirya bajimeketa n'obugumba ne babulya ine mu secretariat ne bagirya. Mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Kati wali wembagambidde nti mwe bampuga temugeza ne mwesimbawo oba maigani nani namwe ba NLM propaganda lesaba ku mainstream media ne ku social media lwaki bwe bakutuma abasiru ate toleeta bannayuganda abali mulembe guno mu generation lwaki baawula nnyo wakati w'ekitakambagga wakati w'eppera n'entula babyawula nnyo lwaki National Labourers Movement ekibiina kya NRM tekirina headquarter enzimbe mu myaka aga Democratic Party terina headquarter nzimbe ku myaka nkaaga Forum for Democratic Change ku myaka gyemazeewo terina headquarter nzimbe Jema as well UPC weri tugenze ku bibiina obulala bonna buno mujje twegatte tukole ekiddako tebulina nupu erina ekibiina na ssomero wetendekera kati gwoli musiru nnyo avaayo agamba nti Kyagulanyi akulira Museveni ate nga amukolera ayina ekitebe nga gwakulira talina kitebe wo asiriwula kwenkana kigundi gwe naawe ate mutubalemu ku magezi nkolera Sudiri atambuza bigerenza amukolera nvuga BMW ate nze mutwalako mba ntegera lunaku ki oba otegera lunaku ki mufunemu ku magezi ensera buli kimu kyobula mbaga nti kati gwe DP Block tolina wadde ennyumba y'emizigo 3 eriko ekibiina kyammwe kya DP Block mpuuga emyaka 4 oli mu byabufuzi tokolangayo wadde office nti yiyo y'Emasaka etuddeyo nayo yagala njala ko simbo kwa president ate n'ekirala mu nkola eyo Wasseruganda eyo omuntu asomyeko abugumyeko bagamba nti musajja munno bwakusinga ekigere togiyita njovu ate ekintu kyotasobola kirekeranga munno n'akirya one bw'oba wagamba nopumbi nga wagivaamu tewali kikwogeza ku nupu ate n'ogamba nti nkyali mu nupu no tekisoboka teri bw'oba wava mu nupu nga nupu mbi lwaki bw'omaliza ogamba nti nkyali wa nupu bagamba nti gundi mutemu mubbi neno ngati oyo akyali mukwano gwa ekintu atulira naye emmere ng'ate mubbi nga banoonya babbi they are looking for suspects nga naawe otuddaawo mubeere mukubongo obutegeera n'otula nze ndi wa nupu kubanga banondya ku kaadi ya nupu no the moment kasitoga nti nupu sikyagikiririzaamu n'ebyokola sikyagikiririzaamu oba ogivuddemu automatically muleke kwefuula kye mutali buli amanyi nti wava mu nupu toddamu jjogera ku ng'ekibiina ky'olimu wakivaamu piriyodi kimala
bw'oba okyayo omuntu mu kyalo mwogende tokuba kaddanyuma. Akaakaddanyuma kabi nnyo. Ekibakubye akaddanyuma mukimanyi bulungi nnyo nti singa time egenda tuuka bannayuganda gye mulabanga abataliiwo bave gye bafubutuka nga temwe gye bafubutuka mugenda kukwata ku moto oli omwagenda kikino kye tubadde tutumanyi. Lwaki basirise babalaba babala omuku omutyo ono mayiga nti ono seggona nti ono mpuuga nti ono mukaaku nti ono yegundi nti ye ono yegundi nti ye. Okay, no problem, katusirike nga tubalaba. Ono ekansala gundi nti ye babalaba naye babalindidde mu tayimu eri ya campaign. Omusajja ajja bayisaako tuleero oba ajja bayisaako lukulwana y'abantu oba akolera laale y'abantu ng'eriko abantu akakadde kamu. Abantu amu bajja batwala emulago pulesa nga zibalinnye alusa nga zirinnye nga gososobola okuŋŋanya famire mu kubeera esooka. Ekyo kyo kibabuulidde kubanga abantu bakoowu. Ekyo mukitegeere. Mugezezaako nnyo okukola propaganda ne blackmail mu Uganda takyakola. Bagenda bakuba. Ekyo mukitegeere. Mugenda kuwa pulesa. Awo tuvuddewo. Buno obaka njala